Abanubbi nga bakulembeddwa mu ssentebe w'ekibiina ekibagatta mu ggwanga ekya Jadiya Cooperative Society Bashir Khamisi basazeeko abeesenza ku ttaka lyabwe ne lukoya balumiriza Sekatawa okubeera emabega w'okunyaga ettaka lino. Sekatawa adilinga n'abapoliisi okukumpanya kw'ettaka lino. Poliisi okuva ematuga etuuse mu kifo kino okuzza embeera mu nteeko wabula nga nayo embeera egiyinze n'esalawo okuyita ginnaye ey'ebbombo nga naye eremereddwa okutuusa bye babiyingizaamu poliisi okuva ekasangati n'amagye. Wano bakubye tiyagaasi mu bbanga okubagumbulula wabula ne beerema. Abanubbi bategeezezza nti entabwe evudde ku balumbe abaaleeteddwa ab'enkambi ya Sekalega okujja ne bakuba abakadde b'Abanubbi ne babamenya emikono era nga ne looya waabwe Mala Hassan Yahya bamukubye ne bamuyiwa eriiso. Waliwo omujaasi awonedde awatono okugajambulwa Abanubbi oluvannyuma lw'okumusanga ng'abakwata ebifaananyi. Mu kavuvuŋŋano kano waliwo amayumba agakooneddwa amalala ne gateekerwa omuliro nga gano gaabo be bagamba nti beesenza ku ttaka ly'Abanubbi okuli n'erimbo yaabwe. Olwaleero bakadde baffe abasuka n'emyaka 7 babakubye ne bamenya n'emikono. Sekatawa oyo ssentebe waabwe Bashir Khamisi ategeezezza nti ettaka lino Abanubbi baalisikira okuva ku bajjajjaabwe era nga tebagenda kukkiriza muntu yenna kulibatwalako mu lukujjukujju. Abalina ekyapa kyaffe tetugenda kuva ku ttaka lino, ayagala yenna okujja okututta ajja atuttire ku ttaka lino. Gaffe Abanubbi tetuliriyo mu constitution ya Uganda. Twagala ttaka yaffe bagituwe bagiveeko batuwe ttaka yaffe tukoye. Twagala Museveni, twagala minisita w'ettaka aveeyo ajja wano mu gurawundi ajja yebe Abanubbi twetukoye kutunyigiriziddwa. Oluvannyuma poliisi ebakakkanyiza naye bategeeza ng'ensonga zaabwe bwe zigenda okugonjoolwa essaawa yonna. Tetwagala kulaba ng'omuntu yenna ayiwaki ng'ebibadde wano kati tunaja. Ye Pastor Stephen Salisentongo omu ku be bookedde ennyumba awanjagire gavumenti okuyingira mu nsonga eno kubanga ye si ye yasindisa abalumba okulumba Abanubbi bano kyokka batuuse n'okumwokyeza ebintu bye eby'omu nnyumba byonna. Ebintu byaffe byonna biweddewo tulina wetwedde tusaluba emifaliso gyonna gikoze eki giyidde ebitanda mubadde mu ne ssente enkalu n'ennyumba zaffe ez'abapangisa zibadde awo zonna bazikonye n'eya mutabani waabwe. Robert Musanje yakusakidde eggulire lino ku lwa Bukedde TV.